Twanditegeddenga nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Ekiseera ky'ekintu nga tekinnaba kutuuka twandibaddenga n'ekyetukola. Are we together? Ekiseera ky'ekintu nga tekinnatuuka twandibaddenga n'ekyetukola. Omwami nga tannaba kujja wandibadde bize nnyo nnyo. Osiiba okola okoye olweggulo olina byogenda okubalansinga omutwe gwepakiddemu byogenda okukola enkya. Kati ne bwogwa ku buliri tolina bw'otandikira kufuna lasiti, tolina bw'otandikira kwaka. Obwagazi bw'okukwebakako tolina gy'obujja. Ndowooza nkirambuludde bulungi. Oba obwagazi bw'okwebaka ku muntu tolina bw'obujja kubanga osiibye opangulula ebiri mu bwongo bwo. Kati bw'oba muvubuka ogenda okwebaka nga osigaza kuyoya kintu eki to take a rest. Bw'oba muwala ogenda okwebaka nga oyoya ekintu eki to take a rest. Era abagagga tibafiirawo mu buliri. Nkiddemu abagagga tibafiirawo mu buliri. Bakola kye bateekeddwa kukola era ne bakikola nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Toyinza kusanga mugagga nga anoonya obudomola bw'okunywa agende yeebake ku mukazi ayina emirimu emirala. Nabagamba dda ne kati mbaddiramu bansalasalamu obuntuntu sifayo okubasala kasita gwe obanga ozeemu amagezi. Omusajja akukozesa lawundi 5 manya abaana bamwe bajja kubonabona. Kingambire akuliraanye. Kigamba omulala afuna gw'okigamba awo. Nolwekyo abamu muyina ebizibu. Mwagenda okuva mu nsi nga mubadde n'abanyi banjaga. Kati olwokose ofumbiddwa. Mukama akuyambye naye olaba omusajja tamalaako ogoloza mukyali mu njaga. Kati mulina okukolako katono ate mugende mukole n'emirimu emirala. Mubeeko bye mulowooza. Tukyali ffenna naye ogamba. Baluwa bagamba tuli ffenna. Abasajja obasanga bali ku ntalo. Olina entalo nyingi. Lwana nga alina amagezi. Olina olutalo okwejja mu bwavu. Abagagga tebagula mirondo baavu be bagigula. Abatunda emmwanyi ne mirondo na bakite bayita kololo. Kingambira akuliraanye. Oyite kololo n'emirondo n'emmwanyi. Kale emirondo ebweru w'ebikomera by'abantu. Atunda emirondo nkulagiridde togenda kololo bakola. Oba mulagirire wajja abalaga. Kubanga namwe tagenda basangayo kati namwe mbabuulidde. Olidde omukazi yakedde kulowooza ngeri gy'anaatunda maali ye gye yatikudde. Anoonya abaguzi nga omugamba nti omuyireetedde omusomo gwa ssenga. Kimbuulize neighbor nti omukazi ali mu kunoonya akatale ka bitengi bye yaleese. Anoonya akatale ka bitambaala byaluka. Ali mu kunoonya akatale ke bw'anaatunda buddaddiizi oba buki bwe yasiise. Ng'omugamba nti ate ssenga yabayise mu misomo. Babayita kubanga tebaba na bye bakola ne bavaayo ne wayitawo ebbanga tona amaka ne gafa. Bassebo ne bannyabo. Eno enjiri Mukama oleese yaki.
naye yeeriwo. Weegenderezanga nnyo obutakyusakyusa musajja byakusanze nabyo. Agenda okudda nga bawuukuuse, wafuuse ekintuntu, wameze obwebindu. Oli yayimba oluyimba nti mbikolera mwami wange yabyagala. Bw'abanga omwami wabyagala bikole. Bye batannaba kusaba bye bigenda okuttira amaka. Njogera n'abantu bangi, bw'oba olimu amagezi wulira. Kingambira abantu bana nti bw'abanga omwami wabyagala bikole. Bye batannaba kukusaba bye bigenda okukuttira amaka. Mufunenga bye mukola. Naye omuntu n'afa n'atuyimbisa oluyimba olutali nayo. Amaze mirimu gye omwana wo yeebase. Nengera ne mbulamu bwa bulijjo abadde yeebase. Ne mu bulamu obwa bulijjo abadde yeebase. Omuntu bw'akula aba takyali kaana kato. Bw'akula wateekwa okubaawo ebikyuka. Pawulo agamba nti bwe nali omuto nalowoozanga ng'omuto era nga njogera ng'omuto, naye bwe nakula nenkyuka nenkola eby'abantu abakulu, eby'ekikulu. Kati ennaku zino amaka gamenyeka nnyo, si lwakubanga gateekwa okumenyeka. Ab'obwongo obunafu abasigala ewaka bategeeza abaana nti taata talina budde naaka, tabaagala. Singa abaagala, singa abawa obudde naye tabawa budde. Naye nga babategeeza bali ku TV balaba ebyokulya weebiri, firiji ebeera ejjudde, bambala bulungi, bali mu masomero malungi. Temusobola kusiibanga awo mwenna ne mwasaamirira obulamu ne bukyuka. Kingambira akuliraanye. Waliwo abakooya abali wano ng'okooya amaka, n'abali ku TV n'abali ku leediyo ng'okooye, naye nga bakubuza nti akuwa sente. Sente zampa, sente zo nina. Akwambaza ayambaza. Emmere ebeerawo, emmere ebeerawo. Enva mufuna, enva tufuna. Abaana basasulira, abaana basasulira. Kane wabaawo agandi singa ogavuddemu nnyabula n'engayingira. Ebyo byonna obirina ate okooye. Okukoowa kuli ku bwongo, kasita obwongo bunafuwa kyoteeka okubeera tokibeera. It is impossible to become what you are supposed to be if you have a weak mind. Kiwandiike. It is impossible to become what you are supposed to be or what you are meant to be if you have a weak mind. Bakubuuza byonna nga byonna weebiri, ate nga oluusi n'abamanyi omwami wo gy'ali, naye tali mu muzannyo, ali mu kukola siriyasire, asiba mu mbirigo. Ebiri eyo bizibu, naye asuubira kuwummulira waka. Naye agenda okutuuka ng'oli ku smartphone, oli bize. Tosobola namugamba honey welcome back, n'ositukako n'omuwa kuhaaga. Osigala wooli olinga gwe baateekamu omusumaali. Oli mu busungu n'obuyitirivu. Kati obusungu obumalira ku ssimu, olina mikwano gyo emizimu gy'oyogera nagyo ku ssimu. Because those are ghosts. They are not with you physically. You neglect what you have physically and they give too much attention to what is not seen. Yeah. Kati bwe tubeera ne mu Kristo olw'obwongo obunafu
ne tutategeera nti twafuuka bitonde bijja nti yatwagala okwenkaniddeawo obeera muno ng'oli mulamu buli kimu kyonna kiteredde akyakukyusa bukyusa naye olaba nti okyakyuka n'omugamba nkuvuddeko obanga guno omwaka sifunye sente numbye obanga guno omwaka sifumbiddwa numbye obanga guno omwaka sikoze nti tubasanga mu kibuga eyo mubasanga eyo gye muyitira n'omusinkana naga nti bannange longo time n'omugamba longo time nga tokyasaba nakubuuza nti gwokyasaba nagamba nze ndudde naye ng'ali mu kisa mukama asaasira ne bw'obeera weekyanga kyanga olw'obwongo okubanga munafu mukama akusaasirirayo naye ekisa tokiteekenganga for granted wadde mukama asaasirirayo tomukema bangi abafuluma church nga balamu n'akomawo ng'amaze okulwala buli kintu bayibuli esomesa mu mubuulize essuula 3 Ecclesiastes chapter 3 the introduction of it, each verse 1, it talks about time for everything. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo tetukakanga biseera okukaka ebiseera kitegeeza nti oli bize bode toyina byokola olw'okubanga toyina byokola kyova okaka ebiseera gye tukomye okubeera ne ba idolers abangi abalina emitwe nga tebaagala gikozesa tulabye ebikolobero ebisusse ne bakulaga musajja nga yakozesezza akaana akawala ka myaka 3 n'obuuza nti yabadde akola ki n'owulira nga akutaddemu omutima obinoga yeetaaga kufumita kiso ku mutima omusajja waliyo ne bamalaaya abeetunda lwaki tiyagenze mu abo ayinza okuwagiza bamalaaya noga nti yandigenze n'agula okusinga okudda ku mwana wa myaka 4 n'amusendasenda naye ng'ekyo kyonna omutwe kakusa gubeera munafu buli kitundu kikoowa kiwandiike omutwe kasita gubeera munafu buli kitundu kikoowa ewaffe Masaka gye nakulira boogera nti omutwe omunafu gukooya bigere osiba weetala nga tona gy'olaga omutwe omunafu gukooya bigere Susan Makula director wa church galo yaleetawo ekipya naye si kikye teyewaana taata we yakimugamba taata we yamugamba sezaala wange omugenzi yebaka mwami Seronjoja umule mirembe yamugamba kasitoobera n'omutwe munafu ogenda kukoya ebitundu by'ekyama nze nange nabiwulidde mu njiri gye yabuulidde ng'abuulira abakyala abantu gye balinga buli amugamba bannange oli mulungi wawowowo kaalaala bakufukako amazzi ne baganywa naga obusiru bukulwanya entalo ogenda okuweza emyaka 25 ng'ekitundu kyakalwana entalo ne sematalo ebintu muzeeyi bye yagamba nze mbifunyemu ssente kubanze kirabika ate mipaka ejinze bulungi era teri kibuuzo kizibu nga kubuuza muwala gw'ogenda kuwasa mu nsi oba mu kyaki amazima ddala oba eggulu liwulike yakakozesa abasajja bameka akubuuza nti obuyagaza ki ebalina n'engombo tononooza singa enkoko
tunonooza bye zirya singa twali ali ankoko akuwawe engero nga musavu n'okivaako no gali kantwale kasita tebakimalawo bira mukama engalo ez'amaanyi. ngenda kuba nooyintenga naye Kirungi mugendagenda n'amagezi. naye olina kyoyiga. omuntu yenna bwe yeegatta ne Kristo afuuka kitonde kijja. ebyadda byonna nga biweddewo bigenda mulundi ogwo. bigenda mulundi gumu. kati njagala obwongo obwo butereere. walina omutwe omuteezi nga tonalokoka okyalina omutwe omuteezi. nze eri abantu benti okusabira. nagamba Musumba mwanange nsabira ekintu kiva wano nekidda wano nekidda nembuuza nti walokoka ddi. nanga nti nalokokeraawo ku mulembe gw'abalabye. nze nali nkyavuma abalokole nga ye mulokole. kati nze musabire. naye Mukama yampa essaala eyanguwa ekolera abakkiriza n'abatakkiriza, ekolera benzikiririzaamu ne besikiririzaamu. nkugamba buga nti genda olaba omukono gwa Mukama. kati ngenda okubanga ndi wano ngoleesa obujulizi kyekintu tekyadda. Sitaani yeekutte ku busiru. Sitaani yeekutte ku busiru. olina okukyukira ddala. bw'oba okyuka tokyuka nga kyannyanja kiri mermaid waggulu muntu wansi kisolo. kyuka. kyetulaba ku maaso kyekiba kibeera mu kifuba, kyekiba kibeera ku lubuto, kyekibeera awo, kyekibeera ku magulu paka wansi ku bigere. Sitaani kiswaza okubanga mu kyaki mwali akozesa abasumba n'abavubuka abali mu kyaki ng'abakozesa ebisiyaga bakyuka kufuuka ki? obutambi butambula abavubuka abato. envumuulo boogera bagamba bannange bino tubirikodinze kubataasa kutaasa future y'abaana bammwe abazzukulu bonna abaliddawo ffe boolaba ne batandika okwogera ebyababaako. omugwagwa yabayuza obubi nanga ali mu church. He is a pastor. Government tena kyegamba. naye era nange sina kyenjigamba gamba. buvunaanyizibwa bwange okubuulira ggwe. kyuka owedda titumwagala mu church. mu church twagalamu omupya. mu church twagalamu mupya. kubanga omuntu yenna oba yasoma oba tiyasoma, tribe ki, gwanga ki, avaawa, biki omuntu yenna akantu bannange kalina amaanyi. omuntu yenna oba alina ababe oba talina babe, omuntu yenna bwe yeegatta ne Kristo Yesu ng'afuuka kitonde kijja. ebyedda nga biweddewo, daba nga bifuuse bipya. oteeka okwekebera ng'oli mupya. ebikooyeza lwakuba oyoya ebyensi. abantu bali mu church nga bayoya byansi. mu church temwandibaddemu mulenzi n'omu asiyagibwa, temwandibaddemu muwala n'omu afunira mu lubuto. temuteekwa kubeera mu pasita agwagowaza baana. kubanga eno ensi ndala wadde tuli mu nsi. era okuyaayaana kwaffe mwebale nnyo aba house of prayer nti musaba ne musiiba every month for 14 days. bayibuli etugamba mu kitabo kya Matayo essula ya 6 olunyiriri olwa 3 nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu, ebisigadde nyongeza. Seek ye the kingdom of God and his righteousness, and the rest shall be added unto you. abakoowu bangi naye ekibakooyeza si lwakubanga banoonyeza Katonda n'obwakabaka bwe. abakoowu bangi naye ekibakooyeza si lwakubanga banoonyeza obutuukirivu. banoonya nyongeza nga tebannaba kufuna kisooka.
Ennyongeza yeekooya. Juzi wano wajjawo omuwala n'atugamba abadde musiyazi. N'atugamba kati yakyuse. Era kati awuliranga ali ready okufumbirwa afunye ne feeling z'abasajja. Era n'agamba nti waliwo omusajja gwe yafuniddeko feeling. Omusajja oyo tamanyi oba naye amuliko. Naye bw'anaabanga amuliko oyo ye yamugudde dda. Ewaffe edde Masaka twakiyitanga kugwa. Yamugudde kati ennaku zino mukozesa kukuba. Amukuba yamukubye dda. Oba ne yajjawo ekyaffe ekyedda. Oli bwe yagambanga nti amugudde. Ne kati waliwo okuba ankuba. Onkubye. Kaakati nze Bujjingo nga bwe mmanyi kye twayingiramu. Ne muyimirizaawo ne mugamba mukulu. Obanga wakafubutuka mu bisiyaga. Mubiri gwe gubadde gukutawaanya gwe gukusiyagisa. Ate eddakiika yemu ofunye omulenzi w'abandi omwana w'abandi. Tomanyi nakumanya oba ina relationship gy'alimu. Owoza bw'abakkiriza oyo yakubye. Ne mugamba oli mu mboozi. Sooka otuule omubiri ogwo gukomererwe. Wakiri emyaka 3 ng'oli focused ku bwakabaka bwa Katonda. Ng'oli focused ku butuukirivu. Era ne mubuulirawo ne mugamba sirina mbi wa bulimba. And I'm not a prophet of doom. Naye omulenzi oyo takwagala era tajja kwagala. Birowoozo byo biri corrupted. Si buli gw'otunuulira n'omwegwanyiza nti aba akwagala. Nze ne bw'ona oli neegwanyiza otya paka lw'olifa siriiwo. Oba okitegere kye ŋŋamba. So omuwala ne mubuulira ne mugamba noonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu. Bassebo ne bannyabo abawuliriza enjiri eno olwaleero bw'onoofokasinga ku bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu n'okola ebibyo n'ogamba nafuuka kitonde ekijja gw'agamba tewali naŋŋambako nti woowayi ojja kugobanga bagobe. Kiŋŋambira akuliraanye. Bw'onoofokasinga ku bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu n'okola emirimu gyo ojja n'osabanga ddala gw'oli ku Katonda. N'oddayo n'osaba omulimu gwo gutereere n'okola emirimu gyo. Gw'agamba tiwali muntu yenna aŋŋambako nti woowayi nkugambye ojja kubagoba bugobi kubanga ogenda kwesetingira lisiti ogambe enjagala ali bwati 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 bwati. Batandika okujjanga ngobaga nti si yegwe si yegwe si yegwe si yegwe si yegwe. Kyenazuula nga studyinga Matayo 6:33 ennyongeza si kye kibeera ekikulu. Ekikulu kubeera kufuna kiri kyoyagala. Bw'ogenda mu katale nga oyagala kukyusa ku nva oyagala kugula ku nnyama bwe bakutemera kiro 2 z'enkulu so si kanyama ke basuulako. Wangi naye oli bw'aba yasuubiza nti anaagabanga ennyongeza bw'amala okutemera kiro zo 2 toba na musango. Bw'oga nti edduuka lyo ligamba kiro 2 nyongeza. Edda nagendanga okulya mu restaurants nga maze Sunday service. Restaurants nalyangako bazikyaliyo Nandozi Manyangani naye nga bakugamba nti bw'ogula package bweti ne bweti ofunirako kino. Kati obagamba nti mumpe ekiri kubanga nyina ebigendererwa by'okugula kino. Osooka gula echupa yo gye bakusuubiza eya soda ne bagikuwa. Ogula pizza size gye boogedde ne bakuongeza akali ka pizza akatono ke basuubiza. Kizibu kyo kiba kyafuna pizza eno. Bw'obagamba nti tebeetaaga na kubajjukiza. Organized establishments, you don't remind them. Oli bw'agamba nti bw'ogula pizza 2 tuwongeza pizza emu. Gw'olugula pizza 2 oba obimanyi oba tobimanyi
olaba bulabi nga bakuwa 3 bw'obeera muntu mulamu n'obabuuza nti nkuze 2 ate lwaki mumpa 3 naga nti read there. There is a bonus. When you buy 2 you get 1. Kati obanga company eziri established and eziri nga ziri organized bwezi to bezikola obo bimanyi oba tobimanyi oteeka ofuna ebikusaanira obwakabaka bwa Katonda obugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe bunaakufera. Kiŋŋambira akuliraanye mumbuulize. Katonda agamba nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Bw'onoonoonya obwakabaka n'obutuukirivu osuubira kabaka w'abakabaka okufera. Twekube mutoki abagamba tukooye era nkooye musumba wakoze bulungi eno season yange wanne bali yose noyita bakooye nga nkooye. Kati tuddemu emabega obutuukirivu n'obwakabaka obunoonyeza ekimala. Onoonyeza obutuukirivu n'obwakabaka ekimala owulira ng'oli contented. Have you done enough to seek the kingdom of God and his righteousness? Do you feel that you have done enough? Even when you feel that you have done enough, you don't mark yourself. Nazuula ekintu nga kyangu nnyo nawe osobola okizuula tompita omugezi ennyo. Singa abaana beegolola, singa bonna bafuna first grade. Kiŋŋambira akuliraanye. Singa abaana beegolola, singa bonna bafuna first grade. Distinction 1. Tewalina siriyo ginoonako ki nga gwe weegolodde. Naye kubanga waliwo agolola waliyo n'abagwira ddala nga talina namba gye yabuuka. Kiŋŋambira akuliraanye. Kubanga waliyo agolola waliyo abagwira ddala nga talina namba gye yabuuka. Yeefudde omugezi tabuuse namba neegi n'ebyajuuzizaawo tebikwatagana.